sente bonna beyagale. Omwaka gwa 2021 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayisa ekiragiro okwongeza omusaala gw'abasomesa amasomo ga science ng'abali ku mutendera gwa degree balina okufuna obukadde 4 baba diploma bafuna obukadde 2. Ekiragiro kino kyali kitwaliramu n'abasomesa ab'amatendekero ag'ebyemikono oba ziyite institutions and vocational schools era nabo ssente zaabwe babadde bazifuna bulungi. Kyokka kyababuuseeko bwe bafunye ekiwandiiko okuva Ministry y'abakozi ba gavumenti nga kibalaganga amasomo gaabwe okuli erya fashion and design, okutunga, shoemaking, okukola engatto, agriculture, ebyobulimi n'amalala nga bwe gatali masomo ga science era ng'omusaala gwabwe gwa kukendeezebwa. Tetuli bamativu, tetumanyi muntu ki awadde public service amagezi n'abagamba nti abanafu abafashion design, aba agriculture, aba workshop assistants, si ba scientists. Bano bagamba nti okusinziira ku Ministry y'ebyenjigiriza amasomo gano gatwalibwa ga science mbubo beewunya ne Ministry ya Public Service byeyogera gyebijja. Ministry of Education and Sports yawandikira Public Service ng'ekakasa nti omunateeko yenna ali mu course eya tailoring oba kye tuyita fashion and design saawa eno muna science. Bano abeegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Technical and Vocational Trainers Union bannyonnyola nti abaana be basomesa mu masomo gano bwe batuuka mu matendekero aga waggulu bakola course za science nga ne bwekyo tewali kubuusabuusa kwonna nga course ze basomesa nti za science. There is no way you can tell like agriculture trainers that they are non-science, yet in local governments, in secondary schools, agriculture is regarded as a science. Internationally, it is a science. Fashion and design is a science. When you go to these universities, Makerere University, Ndeje, you go to Kenya, some of the universities that have these technical courses, it is purely science. Kati bano bawadde gavumenti nsaleesale ya nnaku 9 okusazaamu ekiwandiiko kino basooke babeebuuzeeko. Tujja kutuula wansi, tuddeyo ewaka, tugende mu nnimiro zaffe, tubalekera amasomero gaabwe bafune banaateekamu. Bano era baagala n'ababayambako mu matendekero gano oba bayite ba assistants okuweebwa omusaala oguttukkana n'ogwabo abakola mu laboratory z'amasomero aga senior. Laboratory assistants and workshop assistants in TVET institutions have the same qualifications. The same qualifications, they are all scientists, but we fail to understand why the pay for laboratory assistants in secondary schools was increased to that of science, but these ones were neglected. Bano era balaze n'obwennyamivu olw'amasomo ge bajjiddewo ddala obutaddamu kusomesebwa kyokka nga waliwo abaana bakyagasoma mu matendekero gano. Painting and decoration, it has been removed totally. So we request that decision be rescinded and we reinstate these courses in these institutions. Bino ebijjidde nga n'abasomesa b'amasomo ga arts baateeka dda wansi ebikola nga beemulugunya olwa gavumenti okubalimba okubongeza omusaala. Ekyennaku n'okutuusa kati Ministry y'ebyenjigiriza oba eya Public Service tewali yavuddeyo okuddamu okwemulugunya kw'abasomesa bano. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.